mwaka gwa 2016 amagye galumba olubiri lw'omusinga omwafiira abantu abakunuukiriza mu 10 erinnya lya Lt Gen Elwelu lyerimu kwako agaali ennyo ku mwanjo. Kino kyatuusa n'eggwanga lya Amerika okusazaamu erinnya lye kw'abo baali balina okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abakulira amagye ag'oku ttaka olwategekebwa mu ggwanga lya Malawi, naye nga Amerika yeruteekamu ensimbi. Kati Lt Gen Peter Elwelu agamba nti tayagalangako ggwanga lya Amerika. I'm here and I'm happy to be here. Not America. I hate America. Agamba nti n'abo abamusalira omusango tabafaako. Do not condemn, lest you will be condemned. Do not judge, lest you will be judged. Those who have judged me, I wish them all the best. Lt Gen Elwelu bino abyogeredde ku mukolo Pulezidenti Museveni kwatongoleza essinzizo lyeyazimbye ku kyalo kwava ekiyitibwa Anyala mu ggombolola ya Anyala mu disitulikiti empya ya Kalaki. Museveni yasinzidde ku mukolo guno n'avumirira abo abanenya amagye olw'ebikwekweto ebikolebwa ku nnyanja. Museveni agamba nti omusango gusaana kuteekebwa ku bavubi abamalawo ennyanja. Ono agamba nti abavubi abamu baali batandise n'okulumba amagye. Gen Elwelu yafukamidde ng'awaayo essinzizo lino eri Katonda era nga buli muntu wa ddembe okugendamu n'asaba. Ono yavumidde n'enjawukana eziri mu bannayuganda. But when you come to Uganda, Bayashigezi, Baganda, Suji, Wato, Iteso, everybody is on his own. Uganda ne etakatake twangini twanejo poleke. That problem is spiritual. Eraimoni nina tonsina emoyo. Today, in this land where you have been called to be redeemed, we are going to break that curse.